Kitalo ddala nti ekiro ekikesezza olunaku olwaleero Duke Christopher amawulire agali mu kubeera nga gavaayo gakakasa nti era bambi yafudde. Nera ng'ono okufa kwe kukyali awo bakyali mu kubeera nga banoonyereza ekituufu ekyamusse oluvannyuma lw'okumusanga mu nnyumba ye ng'olwedde yafudde. Kwegamba basanzeemu mulambo, tebatawanyina kusooka muddusa mu ddwaliro bagezeeko okubeera nga badduukirira balabe nti obulamu bwe babuze ng'onedda bagenze okubeera nga batuuka mu apartment gy'abadde asula nga bambi yamaze dda okubeera ng'afa. Prince Duke ono ba Duke Christopher ono yaani ye musajja eyasooka okubeera nga awasa omumbejjako mu ntale owa bwakabaka bw'e Tooro, nsuubira Kingdom of Tooro. Nera ng'embaga eyo yaliwo neera nze y'emu ku zikapo ze wali otunuulira n'ogamba bambi basaaniganye bombi okubeera nga babeera bonna. Naye olw'ebintu ebigwa bitalaze bw'atyo embeera yabaawula and some circumstances ze tutasobola kubeera nga tutegeerera ddala. Prince Komuntale nasobola okubeera nga akwata makubo ge n'eno Prince Duke nasobola okubeera nga akwata makubo ge. Tebasobola kubeera nga bazaala n'omwana babiri, however embaga yaliwo neera baali b'amaanyi. Buli kimu bakikusobola okubeera nga bakikwasaganya, obulamu basobola okubeera nga ba enjoying life before their separation. Then mu kubeera nga baawukana awo amawulire gasooka ne gabulako naddala ku Prince Duke. Tetwaddamu kubeera nga tumulaba Duke Christopher. Then amawulire ge twaddamu okulaba neera nga Princess Komuntale ali mu kubeera nga ali mukola introduction oluvannyuma neera n'awasa oba omusajja omulala n'amuwasa neera embaga n'ebeerawo. Ekitegeeza neera oli Christopher afudde baali bamaze okubeera nga baawukana mu butongole n'empapula za divorce nga bazitaddeko omukono. So Princess Komuntale n'amovinga on ne life ye ne Duke Christopher naye n'asigala nga amovinga on ne life ye. Kati oluvannyuma amawulire ge nalinga nsembyeyo okubeera nga nkwasaganya gaali ga Princess Komuntale nga gatugamba mbu yali yawukanye n'ono omwami we owookubiri. Ebifaananyi ebyo biri mu kubeera nga byemixinga naye Christopher yona alina kachano o alina n'enviiri za dreads, yamala n'asiba enviiri za dreads oluvannyuma lw'okwawukana ne Princess Komuntale. Then ebifaananyi by'Okomuntale ng'ali ne Gaya na open roof oba owakawalaata ebirevu ebingi ku luba lwonna ye musajja we omupya gwe yakafuna. Kaakati obuzibu bwagenda ne bujja nga Christopher omugenzi yafudde yafunye omukyalo omulala, actually alese n'omwana omuto kubanga ono omwana baamuzaala mu August nga 14 nyawe watyo Yesu we baamuzaalira omwezi gwa August oguwedde. Then kyemmanyi mu guno eno omwaka mwalina omwana oyo okubeera nga aweereza omwaka ogumu. Omwana oyo amulese akyali muto. Abantu amawulire gasatulatinga nnyo oluvannyuma lwa Christopher omukyala omulala gwe ya replacinga ne Princess Komuntale okusinziira ku bifaananyi nga woobiraba yoyo omukyala gwali naye nga naddala nga Christopher amaze okubeera nga asiba enviiri yoyo omukyala gwe yafuna naye gwe yazaaddemu omwana gwalisse. Kati details zonna z'okubeera kufa kwe ez'okuziika na biki ebigenda okubeera nga bigenda mu maaso ngenda kusigala wano ku SMX Media nga mbikuwa. Gwe kyolina okukola kubeera ng'osubscribinga wano ku SMX Media updates zonna ogenda beera ng'ozifuna. Tutambula ne bannaffe aba How Hadrick Investments bagamba finishing w'ennyumba bagenda beera nga bamukwasaganyiza naye nga bo bakozesa amayinja mu design ez'enjawulo ne colours ez'enjawulo. Bakolere finishing wabweru compound bagikwasaganye nawe ayagala okubeera ng'osobola amayinja ago bajja sobola okubeera nga bagakutuusaako. Updates zonna ngenda sigala nga nzikuwa wano ku SMX Media. Gwe kyolina okukola ku subscribinga ebisigadde obindekere. SMX, I sign out.